emmisa etegekeddwa abawagizi ba Senewikwe badde ku mabbali g'oluguudo kumpi ne paaka ya takisi ng'omeddwa muntu ab'ekisumisa ky'ebwikwe mu kigo ky'e Malongwe nga kyengana bonna badde bambadde emijoozi gya Seno. Reverend Father Ignatius Kato yakulembera mu mmisa ng'ayambibwa ku Father Clement Bakaki bombi nga abawagizi ba Seno lukulwe. Mu kuyigiriza Father Kato abadde omusanyufu asibye abawagizi ba Seno olw'okutuuka ku buwanguzi ate ne basalawo okwebaza Katonda. Tusanyusa nnyo ng'abawagizi ba Seno ate n'okukkiriza bawangudde ne bagamba tandika ekisambiro kya mmisa nga tebanagenda kudigida empeke y'okukkiriza eyo gye balina bye basinze bateedde n'okuwanguzibwa. Ategeeza nti waliwo abadde baludde okugenda mu ekiriziya naye olwa Seno bavuddeyo n'abasaba okweyambisa obuwanguzi buno okubusa ne ku bintu ebirala byekulaakulanye. Kati nammwe amaanyi ge muteeka mu ttiimu ya Seno singa ge maanyi ge muteeka ku mirimu, ge maanyi ge muteeka mu bizinesi zemukola, ge maanyi ge muteeka kukunjula baana bammwe, ge maanyi ge muteeka okussa ekimu ng'abantu b'ebuyikwe ng'abantu b'e Malongwe parish twalibadde luddawa. Kati mbasaba nange mbasabira emirembe kikisolese wano tujaguze nga tuli basanyufu naye nga tuli bantu ba mirembe. Mmisa ebadde egenda mu maaso nga Father abuulira nga abawagizi ba Seno bafa essanyu nga buli kyayogerako nga basanyuka. Abakubi b'engoma nabo babadde basanyufu nsonga mu kuwa ebirabo abasiraamu nabo babadde ku mwanjo. Abeeta mu mmisa abadde n'ekikopo wakati mu kukinywegera basonze n'essente z'okugula entebe ya mitwalo 3 eteekebwe mu ekiriziya era ewandiikibweko Seno. Father abasanyusiza abategeeza nti bagenda kulabikira ku Bukedde TV olwa Seno. Ab'ebuyikwe mwenna mukwatibwa television Bukedde TV lwa nsonga ya Seno. Mwebye twebaza Katonda tuli basanyufu myaka 24 tubadde bagumiikiriza abasajja batuyeyeza okutuusa lwe tukulwanyiza amaanyi netugaa nti nedda katusabe Katonda natuusa ku buwanguzi. N'abawagizi ba Seno embala ne Kabale bakedde kuyisa bivulu nga bagenda amasinzizo okwebaza Katonda olw'obuwanguzi obw'okutwala ekikopo kya premier bayise ku nguudo ez'enjawulo wakati mu kuwaga. Olutuse mu masinzizo okwayi ne zikolobya ennyimba. Bannaddiini abakulemberamu nabo babadde mu ssanyu. Abawagizi ba Seno bategeeza nti emyaka 22 nga balinda ekikopo gibadde mingi. Jaguze emyaka 2 n'ekyo basopi utakwale kyo turanga yatusesire mu ngaro yajanga abana banje kamba akakopo bajaguze kabale mbayara tungamo kanu kigezi region yona ngeno kintu kishemererwa kwa mani kushanga nikitwaye kajoro runafu kushanga Seno twari kikopo nikicyariko turareba namishe kumara myaka 22 ine kikopo kama asimwe habwera izoba kandi turashaba kandi twamanye kimwe ngo umyaka 5 iri kwisha Seno enda kwenda ekikopo cyayo imyaka 5 yone iri kwisha mu misi. Mbaye kutebego wadde ne kumirini empakwa ne rugogo abawagizi ba Seno bakunganidde okujaguza obuwanguzi babateereddewo entimbe ekaggadde we balabidde omupiira wakati wa Seno ne Crystal Palace. Olw'essanyu by'okubisiza ebifaananyi bye baabombye. Olw'essanyu epitirivu amasaze okusiiga ebifaananyi ebiriko akabonero ka Seno nga bye bawaga betwogere kuno bagambye nti ebbanga libadde ggwanvu emyaka 22 nga Seno tewangula kikopo. For date of birth sinalabako kikopo so at least okubeera wano ndimusanyufu nnyo abamanyi batwogedde bubi naye at least balabeko nti naffe tusobola. Nedda amala sikyabangako nga bannange banjerega ne bagamba mulinde kabakaseera kati fe
kiyina babawulira batya twasazewo abasajja babadde batumanyira ffe tetwangula ekikopo naye kati naffe twagudde okutegeera. We have waited for so long. 22 years is not easy. But today, actually some of us are the young generation. This is the first major trophy we are seeing. Babatudde ebyokulya ebyenjawulo bategeeza nti olunaku lwebatambulidde. Kateetaaga kutaawana kutambula kugenda kusikiri nga mulabe omupiira gwammwe bulungi mulyesanyu bulungi nawe. Mukaza Kivombi Ali Waso ne David Tamali bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.